kale kanjogere ku ajali muzira oyinza ganjagala nyumba yange yonna ejjule ajali muzira Hajji Harry buli muntu ampita mukyala ajali aji omulesewa tulabire aji aliwa ne wentambulanze kaba manja ali ne bwentambulanze kaba manja Hajji Harry Fulufiga ensanje zabadde Hajji Ali takyamuyita Hajji Ali ngamuyita Hajji Harry ne bwentambula bambuuza Hajji Harry wakati nga Fulufiga buli wadda bamuyita oba bamubuuza Hajji Harry wamulese nga bw'obalaba mu kifaananyi awo waliwo akatambi akafulumye mbu nga Fulufiga okunywegera ne Hajji nga bagenda mu maaso olw'okubanga wabula ekikozesezza vidiyo eno kwekenneenya na kukakasa butuufu bwa vidiyo eno eyabadde egambibwa nti yabadde mu Fulufiga ne Hajji Ali nga bagenda mu maaso olw'okubanga bakola ekikolwa ekyo kye mwalabye. Kansooke mpuleyinge ka vidiyo kano nzije nkubuulire ani yafulumizza ka vidiyo kano na lwaki mogenda okweregereza amamalengera Katambi koolabye nkabisseeko ekintu oba ekipaapi lwansonga nti vidiyo ezifaananako bwe ziti ezirimu abantu abeenywegera YouTube tezikiriza so mbisseeko kalogo ka YouTube tuleme kubanga tufuna strike mbuufu obwo. Tusookere wano wennyini mukwano gwange. Oluvannyuma lw'akatambi ako okubanga kasaasaanira omutimbagano abamu ku bantu omuli ne mwana mwalo yamanyiddwa nga Aisha wa bebe abatera okubanga basharinga videos ez'enjawulo ku TikTok bwe yakoze comment efaananako bwetyo sigenda gisoma gisome busomi nga bw'ogirabaawo ng'agamba nti ekituufu Hajji nisha according to this nonsense osobola otyo okukola ekintu bwe kiti mu public. Awo no Aisha wa bebe yabadde ataddewo ekifaananyi kya Fulufiga ne Hajji nga screenshotizo okuva mu ka video k'enkulaze nga Aisha wa bebe munyiivu nnyo nga agamba nti Fulufiga ne Hajji bagenze maaso olw'okubanga bakola ekikolwa ky'olabye mu video. Wabula ekituufu kye ki? Vidiyo eno bwe yateereddwayo yateereddwako caption oba ebigambo ebyawandiikiddwako wansi ku vidiyo eno byabadde bigamba ate mulowooza Fulufiga tanywegedde Hajji wazuula bye bigambo omuntu eyapositinze vidiyo eno bye yataddeko. Ani yapositinze vidiyo eno? Waliwo omukyalo oba omwami ali ku TikTok akozesa erinnya lya Kavuyo era hando ye yeeyita Kavuyo 256 ye yapositinze vidiyo eno. Okusinziira nga ku YouTube channel eyagaliwo tutudde ne tuyisa vidiyo eno mu byuma okukakasa obutuufu bwayo. Kavuyo yasooka kupositinga vidiyo ezifaananako bwe ziti 2 ennaku 4 emabega. Wenkoledde vidiyo eno ziri ennaku z'omwezi 16 omwezi gwa Januari omwaka 2025. Kavuyo yapositinga videos 2 nga zirinaanaganye nga bw'olaba mu kifaananyi. Vidiyo emu yafuna aba viewers 9 oba yalabibwa abantu 9 bokka 9,892 ate vidiyo eyaddirira yalabibwa abantu 1,317 wabula vidiyo ng'eri ku mulamwa kumpi gwe gumu gwa Fulufiga kunywegera Hajji nga we mubirabye. Vidiyo eno gy'olaba erina abantu 9,892 yali mu Hajji nga yeeyambula n'alaga akanyama wabula ng'omubiri munene ku gwa Hajji nga bwe tugulaba. Vidiyo ey'okubiri eyalabibwa abantu 1,317 eyo ye vidiyo ey'okunywegera
wakati wa Hajji ne full figure nga eyakoze video zino bwe yazikoze wabula video ye y'olukumi teyakwatayo oba abantu tebagiraba ezo video zensoso kulagaza nnaku nnya emabega kati olunaku olwaleero video eno gayi yazzeemu n'agipostinga kati ngegenda weze essaawa 24 bwe yagipostinze ye video efuuse yettutumu ennyo n'okubeera nti esombye kalumanyu era yenna agenda mu maaso video eno wetwogerera yakalabibwa abantu 11,015 video emu yeri gyenkulaze wali etaafunye balabi yalabye ng'abantu tebagirabye gayi omu oba omukyalo omu n'akwata video eno n'addamu n'agirepostinga kati ku luno we yagirepostinze ensonga lwaki erabiddwa eri yabadde agibisseeko ka emoji buno obutimatima n'obuntu bwe butyo kati ate eno bw'agipostinze yateereddewo ddala emimwa n'ebisigadde nga bisisinkagana. Ani yakoze video eno yeeyita Kavuyo ku TikTok, YouTube channel eyagaliwo. Oluvannyuma lw'okunoonyereza ffe kwe tukoze si kituufu. Full figure tannabaako kaseera we yanywegerera Hajji oba we yanywegeredde Hajji. Video eyo yakozeseddwa oba bagikoze ono eyagipostinze Kavuyo yagikoze nga akozesa ebyuma ebya AI oba artificial intelligence. Kansoke mbaweeyo obukakafu obulala obulaga nti video eno ya kifere era bajingiridde njingirire. Ku mukutu gwe gumu ogwa mwana muwala oba mwana mulenzi yenna kyali ayitibwa Kavuyo ku TikTok. Kuliko video endala eno nno era abalabi baayo bakisukka emitwalo 10. Eyo gye kubidde screenshot gy'olaba eddakiika eno. Video eno eraga Farida Nakazibwe eyaliko ku NTV ng'ali ne Bruno K nga balwana wabula ng'omwana waabwe atudde wakati awo abatunuulidde. Era eriko caption egamba nti Farida Nakazibwe atabukidde Bruno K lwa kumwendako. Byonna biri ku mukutu ogwa Kavuyo ku TikTok, of which ekikolwa ekiri mu video eno na byonna nga bw'obiraba amazima tebibangawo yadde okubaako verbal exchange wakati wa Bruno K n'omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe. Kati tuddeyo ku video ya full figure ne Hajji Mwezera ali nga bwenywegera nga Katambi we kabadde Akafulumye wabula tukizudde nti kakifere kafu akatambi kano kajingiriddwa bujingirirwa. Katambi kano kajja katya kakolebwe. Hajji nga yakava mu komera yasisinkagana ne full figure. Era bifaananyi ebyenjawulo bivuddeyo oba obutambi obwenjawulo buvuddeyo nga babiri batuddeko wamu nga bagenda maaso n'okuba nti bawayaamu. Kati ebimu ku biseera ebyo ebyabaawo ono Kavuyo bye yakozesezza ng'omukisa n'akwata obutambi n'ebifaananyi byabwe n'abuteeka mu kyuma kikalimagezi ekimanyiddwa nga AI oba kyoyinza okuyita artificial intelligence, n'asitula emikono gya full figure ne gisituka ne gigenda ne gikwata mu bulago bwa Hajji ali era emimwa ne gisisinkana wabula nga mu buliwo ebyo tebyaliwo. Byonna mwana mulenzi oba mwana muwala yenna ali emabega w'omukutu ogumanyiddwa nga Kavuyo 256 ye yatudde n'atandika okuba nti atema n'okuba nti yagattirira obutambi obufaananako bwe butyo. Kino kyonna Kavuyo kye yagoberedde oba kye yayesigamyeko okubanga akola bw'atyo
tekinnategeerekeka okukwata Hajji Ali Mwizera gw'olabako awo n'amugattaganya ne full figure n'alaga nti balina ekikolwa ekyokulagaŋŋana omukwano kye baali bakola mu katambi ako Akafulumye. Okumanya akatambi kano kafuuse serious, katrendinze okuva lwe kafulumye ku Twitter kwonna. Bangi bagenze maaso n'okupiininga mwana mwala amanyiddwa nga Nakanguubi Jennifer, abandi gwe muyita full figure, nga bagamba nti ddala ekikolwa ekyo kye yakoze ekyokuba busu mukyala munne nti tekyaliyo, wabula nga bino byonna ababyogera babyogedde lwakuba nti obutuufu obw'ensonga yonna tebannafuna kutegeerwa kwabwo. YouTube channel ya AGALIWO twatwala nnyo obudde bwaffe okutuula okusooka okwekenneenya nga tetunnabaako kye tubaweereza. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga anything in regards to entertainment, this could be the source to trust. AGALIWO YouTube channel tubeerawo ensonga ne tuzeekenneenya mu butuufu bwazo, tetusooka zibamira mu mbeeremu bayindala. So full figure ne Hajji babasibako matugambuzi kubaliisango, tewannabaawo kikolwa kyonna kyonna ekyefaanaanyiriza kissing. Lulimi kozeseza luzo ekikwatagana n'okunyweregerakana. YouTube video tegimyankulayo. Byebyo nno abasiddyo omusunsuzi erinnya lyange, likinga video eno mukwano. Thank you. Bye bye.